Alright, abalabi ba ETV Uganda mbaniriza ku mukutu mwebale kutulaba yonna gye musinzira okutulaba. Thank you so much for watching. Mwena abatulaba nga musinzira yonna internet gyetuuka abali e Dubai, Abu Dhabi, Alain, Oman, Qatar, abali e Saudi Arabia, abali e South Africa, abali Scandinavia, Europe, abali US ne Canada. Thank you so much for watching. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Wadde nga bulijjo mbaniriza olwaleero tutambulidde ddala ne tujja mu Kasawo sub county, tuli mu Mukono district. So tuli eno tulina muzeeyi gwe tuzze okunoonyako bamuyita muzeeyi Nadduli Bumaali. Twagala tuwayewayeemuko naye tulabe njawulo ki akikoza atya, obulamu butambudde butya, embeera giraba atya kati nga bweyimiridde. So tugenda kubanga tuwayawayamuko naye enjawulo n'emboozi ey'olwaleero nti muyinza okuba temumanyi nnyo naye byagenda okutugamba nsuubira mujja kubyagala, abamu mujja kubiyigirako era mujja kubaako kyemufunamu. Mbagala nnyo muzeeyi. Sebo. Sanyusa okukulaba. Nange okusinkana Sebo. Bigenda bitya? Emirimu si mibi nnyo ate si mirungi nnyo. Tukusanze oli mulwadde ng'olabye n'obulwadde. Ndabye nabo Sebo. Embeera egamba ki? Naffe gye tuli mwebali kujja kunkyalirako bannange. Twabaddeyo ne tugamba owaaye muzeeyi ono bamwogerako bingi. Sebo. Naffe katutambuleko tugendeko e Kasawo. Sebo. Town council. Twafuna town council. Amiina. Sebo. Katonda yeebale. Amiina Sebo. Muzeeyi buuza kubatuwuliriza. Bannange abatuwuliriza mwenna n'abatulaba. Nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Bumaali Nadduli, omulimi ate era omusuubuzi w'emmwanyi. Nga nzirima ate era ne nzisuubula ku bannange ababa baagadde ozibasuubulako. Ndi mutuuze mu Kasawo Town Council ng'era emirimu gyange egisinga ngikolera mu ggombolola y'e Kasawo. Toyanziza nnyo. Kakati muzeeyi ali eyo atulaba yandyetaaze okumanya muzeeyi Bumaali azaalibwa ddi era wa? Nze Bumaali Nadduli nzaalibwa ku kyalo Amatendo kye bayita Kikube. Ekyalo ekyo kisangibwa mu muluka gw'e Kakuukuulu mu ggombolola y'e Kasawo. Ebyalo ebyo bye bimu ebikola eggombolola y'e Kasawo. Nga taata wange yali omugenzi Haji Musa Nadduli nga yava Ssemuto yali bakadde be omugenzi mu Luweero gye yava nga yali azaalibwa omugenzi Dawuda Mudde najja nga bw'omanyi ng'omuntu okuze n'otandika okugenda okwetakkulira yagenda okusiba yasibira Kikube era eyo nze gye nazaalibwa ku kyalo Kikube. Eno nga Kasawo wadde yeggombolola mu enva naye obulamu bwange bwonna obusigadde oba obuwangaazi nga bw'obumanyi obusigalawo ng'ovudde ku nsi mbusuubira kubeera Kikube era nga Kasawo nsuubira gisiibuza bigere Kikube ngiyingize mutu kuba nti naawe omanyi nti tebayinza kutambuza muntu ng'ate omutwe gutunula gyakola ki gyava. Maama wange yali yeddirango bamuyita omukadde Masituula Nalubowa. Oyo naye yafa naye bonna bali ku kijja kye kimu ekikubaawo maama ne taata we beebase. Amiina Sebo. Sebo kakati awo we nava sijja kubogera era buli olukya bwe nti mbalombereddwa ne nti Mukama Katonda abeebase mirembe abataasa ebyabasobako era ne ku lunaku luli abanguyiza abateeremu obwangu mu kubayingiza ejjana olw'ensonga nti basobola okumpeerera bwe bampeerera n'ensoma olw'emirimu gino nga bw'ogimanyi lwali oluwummula olumu neŋŋenda okusuubula emmwanyi Malebe kubanga nze sinza apakukidde ebintu n'embiva gye bikoma ate nzire nga mbidda wansi. Emmwanyi nazitandika nga nzisuubulira Malebe nga nsuubula mbisi ng'okyasoma? Nga nkyasoma. Kakati
bwenzisuubula mu ndebe nga mbisi tugenda okumalako season yatandise emitwalo nga 5 tugenda okumaliriza season ey'emyezi 3 nga nina akakadde nga kamu n'ekitundu nagenda okulowooza kirabika yali 79 olwo nali nkoze Piero iwange kubanga Piero y'okumukola olunaku lwe bajjako lule abantu lwe batandika okugamba nti no lule no work olwo twali mu bibuuzo byaffe ebisembayo ebya P7 mu Uganda wonna olunaku lwe bajjako lule kuba yafugira ennaku bazaali nkaaga mu mukaaga kati abantu baali mu kwerekalakasa nga abaana ba P7 mu ggwanga lyonna bali mu bibuuzo ebyo ebyali bisembayo naye bwe ngenda mu luwummula olwo asobola okusuubuliramu nga bwe nkunyonnyodde nenfuna ssente ezo kati nga bw'omanyi obwongo ngenda okugamba nti nzireyo okusoma obwongo bwawukanye ku lubaawo buzze mu ssente ng'osinga kutegeera ssente kapitoyo wa mujjawo emitwalo agaataano kwaba ogamba 79 esebo zaali ssente mpitirivu wazijjawo kyali nti nali musajja muwulize ennyo eri kitange yalina loole kubanze mu biseera biti yagulako ku motoka nkadde yali mugagga ebiseera yali mugagga be baali abagagga mu kiseera kyabwe yanteresa ssente ze mu kwagala kwe yanjagala kakati mu kuzinteresa emitwalo egya5 nasigala nkola ekintu kimu nga nzisuubuza naye nga kyenfuba okulaba nti byensuubudde mu nnaku 2 nnaku 4-3 mba nina okuba nga ssente weeziri nti waanaŋŋambira towaye ssente ezo nzeetaaga nga sijja kwogera aga naaga mukuzikuwa yakugamba yakugamba mutabanyi zikwata onkwati yaŋŋamba ssente ezo zikuume ekiseera wekineetaagisiza wenzeetaagira mu kifo ekyetaagisa nja zikusaba ozimpe nazikozesa nenzikozesa buli olukya nendowooza buli lwe yampitanga nti wayi bumaali nendowooza nti agenda okunsaba ssente so oluusi yalinga ntuma emirimu emiki emirala yagenda okulaba ndowooza ng'emirimu gyange gitambula kuba nali ku lujja saali na maka nga ndi waka wennyini awawe nga wenkolera emirimu gyange nenyanike mwanyi nentunda nenkukula embisi bwe ntyo nemba bize awo olwo P7 gituulaawo ebyo byonna obikola 79 walina emyaka suubira nalina emyaka oba gyalinga kubanga ekituufu nkuba oli amazima P4 ne P5 naziddamu kitegeeza nalina emyaka nga mu 15-16 kakati nenkola wenkola nemala ofuna ssente ezo oluwummula luggwako akakadde kange akamu n'ekitundu waliwo omukulu wange agamuzeeyi kange kakati waliwo omukulu wange gwenzirako bamuyita Sulaiman Sekamu olwo ye yali asomera Mengo secondary kakati nemugaa nti naye omanyi nti sigenda kukola ki sigenda kuddayo kusoma nanga nti naye omanyi kyewandikoze nti bw'oba togenda kuddayo kusoma leka taata amala okugulira ebintu byonna ebikozesebwa mu kisulo omugambe nti sijja kuddayo kusoma nga biri obifunye ng'entandikwa nemugaa nti nedda sijja kunyiiza muzeeyi bwe naagezaako okunyiiza muzeeyi ajja kunyiigira ekikoze eki olwo wali omaze okufuna essomero awo okulaga nali ngenda Nazigo St. Karemba kuba gye nateeka first choice yange era nga bampadde kakati ekiseera bwe kituuka nga tubuzaayo wiiki emu okuddayo okusoma muzeeyi yampita naŋŋamba nti kiwandikoze wanditandise okuwandiika ebikola ki ebyetaagisa byogenda nabyo ku ssomero namuddamu emugaa nti taata nti obutuufu sigenda kuddayo kusoma n'atereera mu ntebe yali yalugalamirizo n'atuula n'atereera bw'ati naŋŋamba nti yampita nali kitange oŋŋambye eki mwa sata saagala nyonoone ssente sigenda kuddayo kukola ki nti taata wange nkwegayiridde nsaba ekikulimbyelimbye kireme kukulimbalimba oddeyo osome mbwa taata saagala kwonoona ssente zo nkeera enkyanzireke mu ssomero ogaye nti ate onyiigire ekyandisusse kyamuyisa bubi nnyo kubanga yava mu ntebe n'atambula n'agenda mu kisenge saamanya kiseera kyeyitiramu maama
benkomawo awaka akawungezi nga bwomanyi nawe nti abavubuka batambula maama nampita naye nti Bumaali wagambye otya taatawo konze maama nkubuulira mazima sigenda kukuddayo kukola ki kusoma naye ebintu bino bigoberera kuba nange abaana abamu benzadde bintuuseeko bwe tunatuuka mu maaso nja bikulaga nabaze ne bagamba naffe netugenda kakati nenkola ki nemugamba maama sigenda kuddayo kusoma tyo nti ye kitaffe yali musajja mugagga nga bwenkunyonyodde kuba teri mwana n'omu gwe yagamba nti gwe tuula ne banna abali emabega bagende bakole ki taata engeri gye yali musiraamu yalina abaana nga bameka yatuzaala abaana 13 mu bakyala bameka mu bakyala 2 mukulu wange omu yatusookera ddala mu lujja baali bamuyita Juma Mugambe ng'abeera Sindaawo yamugulira ekibanja kakati ate ffe abasigadde 12 yatuzaala mu maama oyo omu omukadde Maswa Naluwa Mungu amuwummuze mirembe naye bonna basomanga mu masomero ag'ebbeeyi mu kiseera ekyo waaliwo Masuuliita nga ssomero lya bbeeyi nnyo bakulu bange omu bwe basomera naye teri n'omu maabe yamala kusoma n'amugamba nti kamuleka ataayaye era yamukwasanga ekibanja kwabo bakulu bange bonna teri n'omu gwataawa kibanja kiweza eka ziwera 5 n'amugamba nti ensi gitandikira awo nawe baakuwa nze saafuna mukisa ogwo wali muto nali muto wembeera omuto nga nze n'oyo mukulu wange gwenzirako sula nikanye naze oyo sula kwadda ffe twali tusigaddewo nga abamudaaganya byeyandisobodde okugaa nti bano bafunye ekizibu nino kikola ki okukyolekera twasigala tutambula mu kiseera ekyo Mungu we yamujjululira wamujjulula nasobola osigala nga nkola emirimu tituddeyoko wali emabega katono wali ku maama bamuyisa maama akuyise maama mpise ogambye taata toddayo kusomera ngambye nti taata mugaye sijja kuddayo kusomera nga nti weesize eki nemugaa nti maama sirina kye neesize naye kiba kibi nnyo nti okugenda ngambe taata nti ateeseyo ssente mu ssomero wayite ettaamu emu mugaye nti sijja kuddayo nkimanyi taata kigenda munyiiza nijja kijja munyiiza kikole ki kikoma okusinga lwe naagamba nti naleka ssente muki mu ssomero ne maama nanga nti naye kitange wandizeeyo n'okola ki nensoma naye nga bwe nakugambye nti obwongo bwali bumaze okwawukana ku lubaawo kati butegeera ssente zendabako saali musajja mukyakaze nnyo era saali mweraze nasuubula emmwanyi zange nga bwe nkugambye wadda mu mmwanyi nze nasigalamu nakati mu bye nnina byonna kuba kati mu kasawo ninamu ebizimbe ebiwera 5 naye sigobangako ddiiru nti yino yattaka sigobangako ddiiru nti yino nagenze mu gavumenti nenyambayo kino nensobola okukikola nti emmwanyi ogyenyumirizaamu kuba ndi musuubuzi waayo era mulimi waayo abantu oyinza bbawo magezi ki ku mmwanyi abali eyo naddala abavubuka kuba ku mulembe guno abavubuka obuzibu bwe tusinza okusanga nti abasinga emirimu tewali negiriwo gisasula bubi emmwanyi eyo oyinza giwa omuvubuka omuwa magezi ki ku mmwanyi nze omuvubuka kyenyinza omuwaako ku mmwanyi era nakati eggwanga lyonna likisigala kirabako olwaleero ekibadde kiyitimusa ennyo bikajjo ebikajjo byagudde ebbeeyi olwaleero ababisookamu baali benyumiriza nti ne bwogula emmotoka transport osobola okumusasulira mu bikajjo byokka naye kati olwaleero bwogenda mu makampuni emmotoka zimalayo ennaku 4-3 nga tebannagitikkula obw'ebikajjo kankulage muganda wange ekyokulabirako nti olwaleero ebikajjo biyamba nyini byo abitemye naabo bwe bagenda okusisinkana ku kampuni kati ate abasinga oluusi okubitema bava mu kampuni ewametta ne babireetanga gwe yabirimye kasawo ne babikutemera kitegeeza nti omwana wa wano talina kyaganyiddwa mu bikajjo ebyo bisigadde biyamba bali abalala era bw'otunuulira kati olwaleero tetugenda mu gwa mwenda osanze embeera mbi nnyo abantu nga bakaaba obuki naye wadde emmwanyi tezaabala emmwanyi olunaatandika bwe paba emmwanyi obanga alina open check ogimanyi
nti otekera ku counter bote ya mu bank batunula ku butunuzi basoma ne bakuwa sente zo. Lwaki njiyise open check nti emwanyi olutandika bwetyo okumulisa bw'oba ofunye obuzibu oyinza okugamba nti bwana Andrew nyamba ogula ekimuli kyange eky'emmwanyi nina ebizibu tayinza kuddamu era bwakugamba nti sirina naye kangende nkuleetera akola ki agula kitegeeza ofunye eki emmwanyi ezo bwe zitandika okwengera n'oba nga oli ku kkubo onoga emmwanyi zo bano abayita ku bugaali ayimirira nagwa muzeeyo n'atandika kubuuziza muzeeyo sibyo tanno ssebo mbadde nsaba muzeeyo nguze ku bumwanyi n'omugamba nti amunaye situnda ki mwanyi sente ozikoze eki ozirabako ezo zigenze n'omugamba nti ntunda mwanyi enkalu oba wakaziyiwa mu lujja ne ziddugaza nga bw'olaba nti kati ziggwako ekimyufu aba abaana bano abanoonyeza amangu nakugamba nti muzeeyi mwanyi zinguze n'omugamba nti mwanyi situnda ki situnda zitakaze ezo zonna ki kakati bwe zikala nituuka okutwala okutunda ku kyuma oba okusunsula omwana ono gwempise okwetikka emmwanyi oziteeka ku loole musasula owa loole gwendeese musasula bwe ntuuka ku kyuma azitikkula ku mmotoka azipime aziyingize waggulu ku bokisi musasula nyini kyuma afuna meeringi akiwulidde sebo bwe bamala okusunsula ne baziteeka awo ne bazisiba abo bonna abasibyeko ku kase ne bamuzza ku mmotoka bafunamu okifuna sebo bwe bamala okufunamu gyentutte ku kampuni mu beexporter waliyo abaana abazitikkula ku mmotoka nabo bafunamu n'ebikuta nabyo bamala era ne babikoze n'abikuta bamala ne babigula nze bwe mba sirina bwe mbitwala era mba nakayingira bwe nti muzeeyi ebikuta onobinguza kitegeeza yensonga batunda bitunde ebikuta batunda bitunde otwala emmwanyi ze ebikuta byo nabwo bugagga kubanga fuso eri mu mitwalo 7-8 okiwulidde ng'ate si gwe obyeyoledde wabula ajja okugula yajja okufuna ababiyoola babitiike ku mmotoka gwakwekashiwo n'olwekyo nkubiriza nnyo abavubuka naddala abafunye omukisa ne bafuna ku mataka ne bweba AKM gisimbemu emmwanyi ze ebikolo 400 ku 445 ojja sigala nga olina entandikwa ey'amaanyi olw'ensonga abavubuka bano banguyidde emirimu ng'egya bodaboda gugwawo oyinza okuba nga wakuba kati nze na bulabe siyinza kwemoola nti sitambulira ku bodaboda nyinza okuga nti emmotoka kanjereke wano ngendeko ku nnimiro yange ekikube nkwate bodaboda naye kati njitya olw'ensonga nti ku lwokubiri oluwedde muvubuka bamupangisa wano bano bava mu katale abatwala wali ku kolansi kabimbiri mu kisenyi wali bamukubira ennyondo nga 3 naafa pikipiki ne bagitwala kati teeberezaamu watunze ettaka lya kitaawo n'ogulamu booda bagitutte kati agenda tandikirawa bewojja okusanga nga bw'aba omunafu w'omutima bw'osanga ku makufulu g'abantu nga bagakola ki bagamenya kati ebintu ebyo byenkubiriza abavubuka nti baba abagumiikiriza mu bintu bye bakoze olw'ensonga abavubuka balina obuzibu kati bw'atunuulira nga hagitwayire mu tawuni wano sajja mugagga avuga putadoye nkya n'avuga nuwa luli n'agenda ku kyuma n'atunuulira emirimu bwe gitambula n'agenda ku kyeri alowooza nti yabifuna mu lunaku lumu n'atamanya nti watandika n'emitwalo 5 nga si jange kati ensonga eyo yesinza okuleetera abavubuka obuzibu nti baagala nnyo ebyamangu ebyenkya tebimukola ki tebimukwatako bwe buzibu obusinza okusangisa era lwaki pulezidenti Museveni afunye obuzibu pulezidenti nsonyiwa okugendako awo mu byobufuzi muzeeyi Museveni agenda kusanga nnyo obuzibu mu myaka gy'abavubuka emyaka gy'abavubuka 35 kukka wansi mu 220 we tunaakubira akalulu ate nga be basinga obungi era bateeka okusalira amagezi mu kaseera kano bingi bye beegomba kyekisooka ate bye bataagala kukola ki kukolerera baagala ebyamangu kati pulezidenti agenda nnyo okusanga obuzibu mu bavubuka abo olw'ensonga ekisooka mulimu abalina ekigendererwa ti nze njagala kulaba pulezidenti mulala oba ajja afaananya ety abafaananya ye tafaaya wabulaba Museveni naye nga tategedde nti Museveni ono avaawo tugenda kukola ki kuba waliwo akagero k'ekiganda akagamba nti n'omutakubira engoma n'okola ki naye yeerabidde yagireega nti yali mukadde
yerabidde eyagireega nti yali mukadde oli n'amusuula eri wabula ye n'alowooza nti buli lwe bagikuba bwe bati n'atyabula amazina nti yagisingako amagezi neyerabira omukadde eyagireega nti naye yakozesa amagezi maki mangi. Kakati President Museveni nze musaba ayiye nnyo pulaani okulaba nga abavubuka bano afuna engeri ki gy'abawumbawumbamu naye bye bagenda tufuukira ekizibu muki mu maaso bagenda tufuukira ekizibu. Olowooza nga gwe muzeeyi kuba nsuubira naawe olinayo abavubuka olowooza ki abazadde kye balina okukola kuba omugugu bwe tugutikka Pulezidenti Museveni ng'omuntu ayinza obutagusobola naye ng'obuvunaanyizibwa busookera mu bazadde ng'abazadde abaana baabwe abavubuse babasalidde magezi. Kati ontutte ku kantu kali ke nagambye nti kyokola bakadde bo naawe kituuka enkya ne bakikola. Nze nina katabani kange akakulu nakaweerera nkasoma naye bwe katuuka ku siniyafo nga kakimaze kaŋŋama nti taata toddayo kuteekayo ssente sigenda kweyongerayo kusoma konze lwaki kindaba obwongo kati bukola ki. Nalina mukwano gwange makanika bamuyita Sula Madada weemuko naawe nalowooza nga nti omwana ono muleke ku kyalo atandika ottaayaayo afuuka omu ku bayaaye mu kitundu nemuko byamugamba nti Sula omwana yagaanye okusoma nti yajeemye bujeemye oba nti yaŋŋambye ekigambo nti obwongo tebukyasika naye kyendaba nyamba omwana ono muyigiriza ow'amakanika nga neegomba nnyo mukwano gwange oyo nga bwe twali tunyumya naye yalemererwa okusoma ye ate olw'ebizibu ebitaafaanana na byange naye ng'olwaleero byalina abiggembwamu amakanika nenga nti omwana kanwana agenda afuna omulimu gw'omutwe. Katonda yanyamba mukwano gwange oyo era mwebaza kumpewo kuno buli yenna amulabako nti Sula Madada y'omu ku bayimirizaawo ku baana bange kubanga abasinga bayiza omulimu gwe ate ne bafunamu. Kati akatabani kange ako bwe nalowoozaamu ku mbeera gye nalaba mu tawuni y'e Kasawo nti agenda kweyunga muno bukyenkya bagambe nti bano be basumulula amakufulu be batwala embuzi z'abantu ne musibirawo ne mutwala obwamakanika. Kena nanyamba n'aba mugonvu nnyo omulimu ne gumuyingira mangu muki naye musajja yali mukalabakalaba nnyo nganze yajja nga Kalangu aleese rediyo ekayunga n'agendayo okusaba. Bw'agendayo okusaba namugamba nti naye nti onoofuna omukisa kubanga nawulidde nga bye beetaagisa bingi ebitabo bingi. Baasaba abaana nga 180 naye nga baagalako 2 mbameka ne bajja abaali bakola ababakozesa interview mu biseera ebyo ne bakutula ne basigala 100 ne mubuuza nti oyigenza otya nanga nti mu 100 nkyasigaddemu ne babawawo ekinamba ne bakomawo ku interview ne bakutula ne basigala 7 olw'omukisa gwe yalina mu 7 era ng'asigaddemu. Kati n'asigala ku lunaku olusembayo kwe baagala 20 abameka zaali saa 11:45 n'aŋŋamba nti taata nze omukulu wadde omulimu. Naye bw'akomawo namusibirira entanda ne mugamba nti Musa si mpapula ze zikuwadde ki omulimu wabula gubadde omukisa n'ebyo talenti gy'ogezezzaako okulaga gy'otaasoma buki busomi nti naye gwe bakulaga nti mukamawo ne bw'abanga mu mbuti gwe ekyokumuyita mukamawo tekirina kyekikola ki ekyokubiri buli lw'olabanga akuyingiza mu kwekalakaasiza ku mukamawo oyingiranga mu gurupu eyo. Era kyensinza okumwebaza nti yampuliriza bwampuliriza yagenda ne baba nga abasinga banne n'abalina amabaluwa babagobye ku leediyo nga bibalemeredde olw'okupakuukirira bino ebyokwagala ebyamangu n'atuuka olunaku nga mukama waabwe yali wakusasula ennaku z'omwezi 15 nga bw'omanyi ebya ssente za Uganda ne zigaana ne ziba nga tezituukidde mu nnaku 15 ne batandika okwekalakaasa. Naye olw'okuba nti yawuliriza kiri kye namugamba tiyayeteeka mu gurupu yekalakaasa mukama we n'agoba bonna abaali bekalakaasa bwe yamala obasasula bwe bati nabaga nti
mugende kati ekyo kyamulagana bino taata bye yali aŋŋamba nti buli kintu kyetaaga obuki obugumiikiriza n'asigala nga waali n'olwekyo bwekityo agenza akwata ku banne ku mikono naye n'abayigiriza omulimu gw'obwamakanika kubanga emukono akeera n'akanika saawa 7 ne gumusanga ku rediyo ya mukama we n'akola n'avaayo saawa emu. Kakati yatwala ne baganda be abalala ne basobola okuba nti bayiza obwamakanika era omukisa gwe nnina nti emukono bazimbye gye sizimbanga kuba sisobola saafuna ku busobozi buzimba mu tawuni y'emukono naye bazimbye n'abalala ne bazimba amayumba agabapangisa. Kati ekyo nkyebaliza Katonda. N'olwekyo abavubuka bano sebo abazadde tufeeyo nnyo ku kulwanirira abaana okubalaga kiki ekigenda okubaawo enkya baleme kulowooza nti buli kye balina okufuna balina kifuna mu bwangu. Olwaleero muno obubbi bw'ente obubbi bw'embuzi n'owulira n'abaana nti bagenza okubba enkoko naye si bakadde nga abatta ababodaboda siffe kigenda okuba siffe bakadde bagenda okubateega mu bisenyi olwo ogenda okwekanga nga bavubuka naye nga omuvubuka kimuttisa munne ku bodaboda lwa mitwalo ameka amanyi nti eri gyagenda ogitwala bagenda muwa mitwalo 24 naye ase munne. Olowooza muzeeyi ki ekyasoba bw'otunuulira omulembe gwammwe bwe mwavubukira n'omulembe gwaffe lwaki ebikolobero mu bavubuka byeyongedde? Abazadde basuulayo nnyo ogwannagamba tebakyalina budde bw'abaana so nga ate ffe omuzeeyi yafangayo nnyo okumanya wasuze otya wasiibye otya nze nkulayirira mu mazima ga Katonda ne bonterayawo miliyoni simanyi bazina disco kubanga kaluberumbe ku kyalo muzeeyi tiyaŋŋanyanga kuva ku waka tiŋŋende ku kyalo olumbe nga bw'omanya abavubuka bw'owulira nti olwaleero waliyo olumbe olw'omugagga gundi yafa baleetako ebyo biki nze saafuna mukisa kugendako mu bintu ng'ebyo kitegeeza nti nali mu kontro ki ey'omuzadde so nga kati olwaleero omwana ayinza okufuluma mu nju saawa 2 ez'okumakya naddayo okulabika nkeera oluvannyuma lw'ennaku nga 2 n'atamubuuza nti ennaku zino zonna obadde osulawa wabula ng'afuba kubuuza maama waliwo ku mmere tafe osanze tumaze okulya naye 5 biri kameeza ogenda ofune wali kyolya naye nga tamubuuzizza wajja okola ki. Kati obuzibu obwo buleetedde abaana okukola ki okwonooneka. Ekyokubiri kireetedde abaana okwonooneka kwe kukola ki kwe kunyooma emirimu. Mu kunyooma emirimu kibaviiriddeko okwagala ebyamangu. Nze nina abaana bentunuulira oba obalaba ku makubo okwo abatunda bipulastiki ngezezaako nnyo bakolako interview naye ng'abaana abo abasinga balina ebbaluwa z4 z6 abalonda abatambuza bipulastiki waliwo kampuni ebawa bipulastiki alina diguri nasangako era ngamba alina diguri namusangako gayaza kakati ogenda n'obasanga basajja batto ne bakazi batto nga yeetisse ebintu biweza kiraaga naye takisi emuyambye nemuleetako ku sente ntonotono okuva wajja ebintu nemusuula ekabimbi naye nga akwata olw'ekasawo tamanyi gwagenda kukuguza era tamanyi ani agenda kulamuza nga n'anaagula n'ataagule bonna bamuyimiriza ate nga bwe nababuuza ennyo nti bw'aba tatunze omusaala tewakola ki kati ekyo kimpa nnyo amaanyi nawana abavubuka babiri abasoma omu yamaliza 6 agenda Makerere omulala asembyeyo ali ku senior 4 ekigayaaza naye buli lwe mbalaba abaana abo mbajja nembalaga nti mukirabye abo babasinga obuyigirize n'olwaleero banoonya kyakukola ki tanoonya kapito kati oyo anoonya kyakulya kubanga akugambye nti bwe situunda sifuna kyakukola ki sifuna kyakulya alina okulwana kyatunzeeko mukama waddeyo okusobola okufuna percentage gyamukola ki kubanga era naye mukama we musaasira bw'anaaba tatunze amusasuza eki n'olwekyo nze nsinga okuteeka obuzibu nti kale gavumenti erina okunoonyeza abaana ekyokukola naye ate n'abazadde tebafuddeeyo ku baana ng'oyinza osanga omwana omu n'agwa ku musomesa amufunyire ebikonde amukube
nene webuuza nti kati ono ani agenda omuyigiriza naye nga otunuulira embeera wegenda evanga kumpi kisibuka mu maki mu maka gyava. Alright, abalabi baffe ba ETV Uganda, eyo yemboozi. Tuli wano Kasawo, tuli ne muzeeyi Nadduli Bumaali. Ndowooza abazadde n'abavubuka mubaddekaawo kye muyiga ku kiki ky'olina okukola. Abavubuka tuleme kunyooma mirimo, tube bagumiikiriza kubanga naye akubulidde olugendo lwe luva mu 79. Kakati muzeeyi Bumaali tuddeyokko 79 awo n'olule n'owaka. Embeera yali etya? Mu kiseera ekyo nali muleera nasinza kugamba nti bwe ngenda mu kibuga manyi nti luno oluguudo baluyita bwe bati, luno bwe lukwata lukoma bwe luti. Mukulu wange oyo gwe nkugambye gwenzirako yali mu kibuga naye n'olule n'owaka yakyankalana n'atuuka n'okuteeka eggwanga ku bunkenke kuba kyatwala wiiki eziwera 3 abantu tebakola n'olule n'owaka n'amasasi olwo baali tebannalangirira nga kakiiko k'amagye ke kaliko tebannalanganya addako naye ng'olwo abantu bafubutuka mu kibuga motoka tezitambula era mukulu wange oyo kuba yali asula nateete ng'asoma emmengo batambuza bigere ne banne okuva mu kibuga nga kikyankalanye jjukira teyali motoka zitwala mmere tebazikkiriza kuyingira ne batambuza tewakyali mu kibuga ne batambula okudda eneeka okusobola okufuna obuyambi. N'olwekyo kyombuuzizza nti awo mu kaseera ako kaali kazibu nnyo. Nze ku lwange nali mu kyalo nga bwe nvaayo mu kyalo eri ekikube nzijja n'embeera ekabimbiro twali tumaze ebibuuzo naye nga nze emirimu gyange jjukire mwanyi tebazisuubula kiro era nga tebazisuubula kawungeezi mu kiseera ekyo nga kati boolaba nti n'emwanyi zajjamu obubbi olw'abavubuka bano abaagala ebyamangu nti akawungeezi mu kifo kyeyandibadde emirimu gyabeera mu kusoberera nnimiro z'abantu kugenda kunogamu mwanyi naye nze nasobolanga okujjangako mu katawuni ekabimbiri okuwuliriza ebifaawa nosanga nze natambudde okuva egindi natuuse leero mukubo mazeemu ennaku 3 nakyamanga ku mizikiti gye kwe twebakanga. Ebintu ebyo mba nkyabijjukira kati buli lwe ntunuulira abavubuka bano nga bagamba ti oba gavumenti kyejja oba ejja yonna ffe gye tugenda nayo naye omuntu eyalaba ku mbeera njagala kuzzayo ku mbeera y'emabega nze mu kiseera kya Museveni okugenda mu nsiko baali mu nsiko abantu 3 bennamanya tiwaliyo Nkwanga ye yali saidi ye waffe eno saidi ye kutwala Kateete Kawukweyo yali musajja Muganda naye kwegamba nze ebikolobero byeyakola seegomba nakumanya kibiina kye kubanga omulimu gwe gwali gwakubba bantu nakubatta. Kakati saidi eri ey'Ekyaggwe yali omugenzi Kayiira nga Museveni ali saidi y'Eruweero. Naye omusajja oyo yatusangisa obuzibu bungi kubanga ffe twakyako ekiro kimu Nkwanga waliwo jjukira nti bo bagenda okuyingira gwali mulembe gw'Obote. Waliwo mu biseera ebyo chairman wa UPC baali bamuyita omugenzi Kambugu najja kuba olukiiko naye mu biseera ebyo nga baayise olukiiko ku kyalo n'otalabika olina okuwa ensonga ezaawukana ezo zaakulemeseza nga n'ensi yonna ezitegeera lwaki tuwazze mu lukiiko lwa UPC. Kyeza buli muntu yali wa UPC ebiseera ebyo. Subhanallah. Kakati najja alagira oyo kansala nti abaana bano abajjo tusumbwa ekiro lujjukira basajja bankwanga baali nnyo interested mu minzaani zino ez'amaduuka mu minzaani zino ezipima ebirime ezo n'emitwe gy'ebyalaani ebyo simanyi butale gye baabulina oba baali bazitwala wa kubanga ate bwe nkunyumizaako awo mpaamu eddakiika 2 nkunyumizeewo abasajja abo okumanya nti baali batemu. Nze lumu lwali lwakutaano ndaba ensi ekalubye nzize ku mazikitiika kukulu okusaala zaali essaawa nga tumaze okusaala ssaawa 8:30 enkuba yali etonnya nga bw'ogira mu biseera bino naye nga waliwo omukazi omukadde alina buzzukulu bwe nga 4 yeesibye omuguwa mu kiwato asibyeko embuzi ze nga 10
abazzukulu bazigoba addukeyo eri basajja bankwanga gye baali babadaganyiza ennyo naye abantu bamubuuza nti kati ovudde wa nti nvudde na Kigudo eyo yali nnyo ekitebe kyankwanga nvudde na Kigudo nti kati oddawa nti kanzire kukukola nsosanga gye tunaafunira kutonda naye tusula tetwebase tufune okubbibwa tufune okukangibwa kwangibwa okuttibwa kw'abantu enkya na musango olwo bamuttidde wano kakati ekyo kyandeetera okweraliikirira ennyo kakati omwana oyo ate alaba ku kintu ekyo abiyita byangu olumu basajja bankwanga bajja nga bazze okubba amaduuka g'Ekabimbiri obudde ne bubakyako bakka mu kisenyaawo ng'okkeekayunga ne bakolera awambushi yaabwe beekwese mu nsiko abantu bamale okugula amaki waliwo omukyalo omukadde yali mu myaka ndooza nga 7 yali azaala omugenzi gwe bayita Kigundu awe Kabimbiri amanyikiddwa mu kifo ky'okugamba omukadde oyo nti tuula wano tuvaawo bo bamale okumala missoni yaabwe bamusala busazi bulago ne bajja nga baguddewo amaduuka ku ssaawa 3 ne banyaga buli dduuka lyonna minzaani ku makya kati nze okuva olwo nakyawankwanga era bwe nawulira nti nkwanga bamusse nga Museveni anaatera okuwamba Kampala nagamba nti oyo kimugwanidde baalinanga ebimotoka kwe batambulira baalina emmundu era bwomanyi era naye yali omu yali muyeeke omukayira ne Museveni ekiseera ekyo bonna bwe baalimu kakati abavubuka abo nze bwe mbasinkana ne mbaga nti ataalaba ku kintu ekyo olwaliro yagamba nti obukulembeze bwonna nze nina ekintu kyendaba kiri kimu Museveni kyasanzeemu obuzibu ni gavumenti yonna endala enejja tejja sobola kyandolinga lwansonga ekisooka abaana basusse obuki ate ne batabaako mbuulirirwa ate ne bataba na buki na bugumiikiriza nze olwaleero nina kyenjagala okulaga okiraba olwaleero kiyigireko nti olwaleero tuyigganya abanyankole n'abanyankole embeera gye balimu basooka girwanirira mbuuza nti batya tebagwamu ngwe mbuuza nti batya nga tuvudde ku bya Museveni saagala bikutunuzaamu ebyo naye nze kitange bwe nkunyonnyodde nti yali musajja mugagga yalina abapakasi abawera 20 awaka naye nga abasinga baki banyankole naye bajjanga ne baleka famire zaabwe ne bajja mu Buganda okukola ki okukola owuliriza bwe bajja okukola baafubanga n'amala emyezi 5 ku 6 omwaka tazeeyo eyajja n'empale myufu yagendanga okuddayo ng'erimu langi zonna ezimalayo ki langi zonna ng'agenda akuba ebiraka naye nga kyafaayo kwe kulaba nti agenda okuddayo nga famire ye eriki bulungi azeeyo ne ssente ze zapakasiza asobole okuba obulungi ne famire naye abasajja abo kye baakola okimanyi mu kiseera ekyo ekyensambu embalala teyali mwanyi teyali matooke naye kye baasookanga nga mukama we agenda omusasula namugamba nti byaruhanga nti weeteeketeeke ku lwokuna ngenda kusasula osobole okudda ewammwe kyeyasookanga ku mugugu zaali ngandokwa za mwanyi nando za bitooke ne bazitwala ewaabwe ne bazisimba era bw'oba okoze okunoonyereza ennyo nti emmwanyi etandise okubeera embalala mu myaka gya 8 ne mu myaka gya 4 awo wawulirira nti kase bakuba abantu ogw'okutwala kase ebweru mbalala tebaalina mmwanyi bazitutte biseera bino kaakati bw'otunuulira abavubuka b'embalala ku mbeera bajjajjaabwe gye baalimu kubanga nja kubala nti bajjajjaabwe mu kiseera ebyo bwe baapakasiza mu bakitaffe baasobolanga okwetikka endo n'agijja kuno n'endokwa z'emmwanyi n'azitwala embalala kati olwaleero be baganyuddwamu beefe gye tubeera wano naye ye Masaka y'omu sentro y'emmwanyi si yeebeera embalala neera nakyofuba n'ojjukira n'okimbuuza lwaki olw'ensonga emmwanyi z'embalala
bakitafu banogera emwanyi ngonoge mwanyi myufu nga bolaba akawulirizwako nga toyinza kusangamu yakiragala kati nabo bakikwata okuleka kati abagadde okwonoona nga beerimbiseemu bano abava eno ewaffe n'abava ebusogo bayigiriza emikyamu anoga emwanyi nga toyinza kusangamu bulaaka toyinza kusangamu kasasiro kati bano abeeno be batutte omuzigo okuteeka emwanyi okuziteekamu ebisasiro okuziteekamu okuzinoga nganto so wano ewaffe emwanyi mbalala neebanga eri kusinga 5,500 wano ewaffe bwejja ne zitandikira kati essaawa y'olwaleero ziri mu 38 kiro yakase naye buuza lwaki nti emwanyi ez'okunogebwa ogw'11 olwaleero bazitandise zinoga ng'omulamwa tegunnakola ki tegunnatuuka kunogebwa kitegeeza nti ogwo omulamwa gugenda kukola bulaaka kitegeeza n'agula aba agula bulaaka kaakati bwe buzibu obuliwo nti abasajja abo bayambiddwa nnyo okulaba nti bajjajjaabwe bye baateekateeka babikoleredde ne babiyimirizaawo nkwongera ekyokulabirako nti kati olwaleero ffe twepanka wano mu Kampala bwekeera enkya ogambe nti bya bugagga ki bitulina wano mu Buganda tetubirina ewaffe wano ewaffe wanaabanga bugerere yonna ng'ogigase nekyaggwe ne tugamba tugenze kusinkana mu katale kaleerwe ffenna si we tukuŋŋaanyiza ebyokulya n'ab'embalala bw'onoolaba emmotoka erika ensawo z'amanda ejja kuba evudde mu Buganda bw'onoolaba eyaffe emmotoka erika ebingi ennyo ejja kubaako biva kedo bife n'ebikuba emiggo okwengera olw'empaka okiwulira sebo ebinywa by'endagala by'ebyobugagga bye tutwala okunona ki okutwala mu katale tufuneyo ku ssente okiwulire sebo n'ebibiriŋŋanya ebisawo binakati naye nga lwoleemu ewerako obukadde 3 naye eriko abantu 10 ng'ameka nga balinga abagenda mu lutale Juba banonye eki kati ow'embalala bajja kugira ku loole y'amatooka abantu bameka 2 mu bukadde nga 8 ku 10 talina na kimu kyagenda kwegomba ku loole evudde bugerere y'amanda na biki n'ebiragala kuba talina kyagenda bikozesa waawe naye ono w'ebugerere kitegeeza ku 5,000 gy'afunye kijja muwaliriza okugula ku ttooke eri embalala omusajja addeyo ne ssente kati kyuva tubateekako empiga netubagaa nti Museveni talina bagabira ku ssente n'emu basajja bakozi buki beeyigiriza okukola kwabwe okuva ku bajjajjaabwe engeri gye baakola ki gye baabonaabonamu bw'otunuulira omulembe guno omulembe gwa Museveni ogufunyeemu osobodde okugukoleramu nsobodde okugukoleramu olw'ensonga naye onkoze bubi okuntwala alimbadde nkyakulaga ntujja kuddayo awo tuddeyo kati olwaleero ng'abantu b'embalala bakedde ne beekyanga ne bakugamba nti tetujja kuweereza bumonde Kampala tetujja kuleeta loole y'amata Kampala tetujja kuleeta loole y'amatooke Kampala n'emmwanyi ezaffe tuzizibikidde nammwe abeeyo muleete muliise Kampala wala yinza okusanga abantu b'e Kampala nga basanze obuzibu ne batuba omwezi gumu ne bweba wiiki oyinza okusanga ng'abantu bakaaba bavuddeyo e Kampala boolekera mbalala kufuna byakulya otuwulidde sebo ffe wano ekyobugagga ekivaawo babiyita endagala zino ezisibwa mu ntuumu ezo ne basuula ku biroole bibiriŋŋanya binakati nabiboga bife n'ebikuba emiggo okwengera olw'empaka kale nanansi nno kati wano tufunye ku mukisa nti ab'ekikyusa n'ab'ekangulumira bazitwala ne ziyingira size eziryawe ez'ebbeeyi size eziyinza okuyinula nti nkoze kino ŋŋenda kugaggawaliramu ekisusse ng'abasajja b'embalala n'olwekyo nze nkubiriza abavubuka baddiyo bamanye nti obugagga buba bwansibo si bwe buno bw'okufubutukira olina okukola ekintu n'osiba omusingi ng'omanyi nti kino mu biseera bwe biti nja kuba nkifunamu nsobole okuyimirirawo dda mu kibuuzo ky'obadde ombuuza kakati muzeeyi omulembe guno ogwa pulezidenti waffe Museveni ogufunyeemu esebo osobodde okugukoleramu omulembe gwa Museveni kyensobodde okugukoleramu nga bwe nakugamba nti ndi mulimi ate omusuubuzi nekyensinga omwebazaako okuleka kati ekigenda okwonooneka
nze nsinga kwebaza President Museveni security nti nsobola mbadde mu biseera ebyamabega nsobola okukwata loole yange y'emmwanyi eweeramu obukadde nga 6 nenjitwala ku kampuni nenzitunda kampuni nensasula nenkwata sente zange nenteeka mu nsawo nentambula nazo okuva e Kampala kati nga kukaawa komweri webadde Kyambogo nensasulira wali ku State Square mu banka ya DFCU nentambula ne sente zange nenkomawo nazo security emabega wali ebadde nnungi nnyo era nga siina ne kyenfaayo era nga mmanya nti loole yange ngitunze nti kati kanguleko wali akapoloti ate nzimbewo nfunewo ku buyumba bwabapangisa okiwulirisebo kakati ebyo nze mbyebaliza nnyo ku mulembe guno nti nsobodde obikoleramu nakunyonyodde nti mu byennina wano sidiiringangako ttaka sigendangako nti waliwo eyabbye nemulaba nanga nti atoyogera kankuweyo obukadde 3 byonna mbijje mu kulima nakusuubula kati nze omulembe gwa President Museveni ngweyagaliramu lwakuba kale obuzibu obuzze gyemisolo egisusse kati egibiyingiddemu eryemwanyi gyendaba nti ndaba liyinza otukalubira tetugenda lifunamu nze era mbadde ndowooza nti abawe b'amagezi ga President bandibadde bamuwa amagezi nti ekitongole ky'obulimisa kikya minisitule y'obulimisa yandisinze okufuna ensimbi mu ggwanga era bwe yandifunye sente ezo omulimi n'afuna eddagala ku bbeeyi entono omulimi najja anoga emmwanyi ye mu mbeera ennungi ddala nga namulimi ateeseeyo obwongo obukola n'amanya nti mwanyi nja kunoga nnyengevu kubanga emmwanyi nnyengevu bw'oddira kiro 10 n'okikuba nga waginoze nga nnyengevu evaamu kiro 6.58 ezakase naye kati olwaleero bw'olaba ennoga gye tunogamu wano ewaffe kiro 10 kivaamu kiro 3.38 kitegeeza ennoga iki era we ŋŋambira nti President Museveni ayongera amaanyi mu ba UCDA bongera amaanyi mu ba UCDA okujja okusobola okunnyonnyola abalimi kyolina okukola era kyova olaba nga abantu bawano mu Buganda bapakuse nnyo omuntu n'omutunuulira ng'asigula emmwanyi asimba ebikajjo ate omusajja ono nze n'abandagirira musiimye emmeta kuba nze ebikajjo sibirimangako ffe wano mu Buganda abalima ebikajjo kiro ya sukaali bwebeera ku 10,000 tatusalirako nti olwokuba tumulimirako ebikajjo kaji tukuze ku 3.5 ate n'ab'embalala abatabirima tumugula bbeeyi eki kakati awo nze neŋŋa nti kati saawa eno Museveni yagenda n'agamba nti ebikajjo tibyetaaga okubirima kuva kilomita 25 okuva ku kampuni weeri kati olwaleero kye bajje bakirabe nti babisusse okubiyingiramu okubirima babirima okumpi kampuni weeri babisusse ne birisukka obungi kati olwaleero loole yagendanga ne bagitikkula mu lunaku lumu kati emala ku kampuni ennaku meka musana guli awo gubyokya kuba jjukira nti byo buli lwe byekamula n'obuzito kukola ki n'ate oli yafunamu nti kyeyandisasudde miliyoni 2 olukikigenda mu miliyoni 1.5 oba okiraba kakati awo abalimi b'ebikajjo nze buli lwentunula bwenti nembeera bwenti ne boogera ebikajjo bisse juzi bwe nali ku leediyo nempulira nti Amiri yakyambadde minisita w'ebyobusuubuzi yagenzeeko ne Kenya anoonye ku katale naye nako kaabuzeeyo ak'ebikajjo si sukaali ak'ebikajjo tusobole okubitundako e Kenya kaabuzeeyo naye kati nze omulimu w'emmwanyi nobona oŋŋamba nti eri ku 13 buyinza okukeera enkya nti emmwanyi ya Uganda yaddibye teriikaagula n'ebikolebwamu biki bingi naye kati olwaleero weepankire ku muntu 1 2 3 4 meta madivani simanyi waliwo n'omwami Godi w'emukono waliwo n'akoze ka kampuni ke kamwe abantu ate nga nabo babirima kati lwaki tebukeera enkya ne beekolamu omulimu mugere tusebbeeyi ebikajjo tugula 2 onooba wakanyizaawa okiwulidde kati nze kyenva nsaba abalimi b'omu kitundu balwane nnyo badde ku mmwanyi ate ne President Museveni bino byaleeta ebyomusolo okugukakaatika ku balimi
agujjewo kubanga ajja kuleeta abantu omukyawa kubanga abalimi kati nganzi bwe mama manyi nti ennimiro zange nine eka z'emmwanyi 15 nja kugamba omwana ali mu luwumula luno alinda kugenda ku Makerere mugende kirira mujjeko buki obuwakatirwa emitwalo 5 ge nandibadde nkwata okuwumpakasi agende nako mu pocket money agende nako ku ssomero naye kati bw'ononteekako omusolo ogwo 1% ku kasooli biki ndaba nga kuba kunyigirizibwa nze era ndaba abawe b'amagezi aba President Museveni awamu basobamu bamuwa amagezi nti omulimi mwongere bwongezi kimwongera maanyi kuddamu maanyi kubanga buli mulimu gwe bakola bafunamu baleme kaluubirizibwa. Amin. Alright, alaba ETV Uganda tusinzidde Kasawo sub county. Tukutegeeza nti internet yonna gyekoma tujja kutuukayo yonna gyetuuka tujja kugezaako okulaba nti tutuukayo. Tuli wano ne Muzeeyi Bumaali Kasawo sub county, musajja mulimi ate nga musuubuzi naye ng'asinga nnyo okusuubula emwanyi ezo. Muzeeyi Nadduli, walaba gavumenti ya Museveni ng'ejja 86 walina emyaka emeka? Siyinza kutebereza naye 86 bamala okunywera mu buyinza 87 nenfuna mukyala wange asooka. Walina emyaka ng'emeka? Nga 2 awo nali ngasobezaamu. Embeera yali etya? Sooka otubuulira awo fe abataaliwo naddala gwe wali wano mu Kasawo wano embeera yakusanga wa president ng'ajja Museveni 86. Nali era nkyali kikube. Embeera yali etya? Kikube kali yagenda ng'etere. Embeera yali nnungi nnyo, abantu baali mu kweyagala okuyitirivu ng'omuntu atambula obudde ne bukya. Lino ettemulizza ebiseera bino naye nga ku President Museveni kuba nze natambuzaako ku birime naye nga mutambula ekiro kyonna nga tewali abakubye kuki. Naye kati olwaleero obudde bwe bukuzibirirako e Kampala noga nti asaawa emweweze ndi Kampala nokkawa osanze omuzikiti noga nti ayi Mukama Katonda nsaasira onkulembere ntuuke mirembe. Pulezidenti byonna nze binandi musabye byandisinze okuteekeramu ddala essira ebintu bibiri. Anyweze security nga bwe yajja nayo okusooka n'omulimi amuwa omukisa gwe ogw'okulima ebirime kubanga ayita mu kukaluubirizibwa, ayita mu kubonaabona okungi. Ekirime ekissa mu kiseera ekitono kya myezi 3 naye ng'emyezi 3 bwakulungutanidde okutuuka ku kugamba nti akungule ateekemu amaanyi mangi ne ssente nnyingi tewakyali kyabwere. Kakati bw'omugamba nti afunye emitwalo 3 ate omwagalako omusolo gwa mitwalo 10 ogenda munyiiso okukola ki? Ogenda munyiiso okulima. Ajja kubivaako agenti sijja kufuuka muddu waki. N'olwekyo nze nsaba pulezidenti bwe mba nfunye omukisa n'aba ng'awuliriza ku puroguramu eno abalimi abawa omukisa ogubayamba n'obuyambi bwonna obwetaagisa baleme kwenyiwa mulimu guno. Kubanga bwe banaabanga omuntu asobola okuba nti asimbye ennyaanya ye n'afuna emitwalo 4 ng'eddagala teriri mu buseere, ekintu kyonna asobola okifunira mu bbeeyi entono kijja kuyambako. Ekyokubiri naye ekyo sijja kigendamu nnyo ekyabano abasirikale babagabe emmwanyi babayita wealth creation. Abo nabo bagamba olumu bibagaba tebimera. Nsaba mboogereko ekiba kibe. Abantu abo Muzeeyi Museveni asooka batunulamu olw'ensonga kituufu awulira nti bagaba emmwanyi naye emmwanyi zibagaba si zezo ziri ku mutindo. Bajja ne bakolagana ne ba nursery operators. N'asanga ng'emmwanyi za bumaali ezandibadde zitwalibwa okutundibwa okusimbibwa ezirina amakoola nga 8 ku 10 olw'okuba zimugambye ebbeeyi nnene oyo n'atazimugulaako n'agenda ku zandereya ez'obukoola 3 2 n'agula ezo olw'okuba zimuguziza ku bbeeyi ki ntono. Ne bajja bazigabe mu balimi. Enkola entuufu mu balimi abantu abo bandibadde bagabayo emmwanyi mu mwezi gwa 3 enkuba esooka. Naye ogenda okwekanga nti olw'okuba bakyanoonya bino ebyokufuna
awoni wala yisi ogenda okwekanga ng'emwanyi batandise sigaba mwezi gwa kutaano nga season yetaano enkuba egenda kuggwayo ne balyoka bazigabira abalimi. Ekyokubiri ogenda n'otunuulira abantu abo nti Pulezidenti Museveni bw'aba asobola obbawa amafuta agajja okugaba emmwanyi ezo n'okumanya gundi afunye mmeka gundi afunye 2,000 bawandiika bafuba okuwandiika naye kibawandiisa okimanyi kumanya nti eri batutteyo emmwanyi mmeka oba wabumaali bajjeyo emmwanyi 3,000 tekikweta bwobokedde nnyo n'obakwata bwoti n'obajjako ebitabo oyinza okwekanga nga wabumaali awo wavuddewo emmwanyi 3,000 mu kifo ky'enkumi mmeka bo banoonya obakola ki webafunira. Ekyokubiri Pulezidenti Museveni oba bawa ssente z'amafuta ezijja okugaba emmwanyi lwaki nga sizoni eneetera okutuuka ne bamanya nti oba ogwokusatu ogwokubiri katugende tulambula abantu abo bwe twawa emmwanyi ndereya twakuwa ebikola 2,000 wakwasaako bimeka nti 1,700 nga tetunakwongera 1,700 ebisatu byafa lwaki wabula bo omulimu gwabwe guli gumu kujja kumanya nti bagabye emmwanyi ne bafuna bafisiza teriyo tebakulimba mu ggwanga lyonna nti mpozi walala nti waliwo we baalizi bazze ne bagaba emmwanyi n'obalabako nga bazze okutwala obudde nabo aba UCDA nti twagaba emmwanyi mu ggombolola y'Ekasawo ne tuwa abalimi 7 naye katutwale obudde waakiri tulambuleko nga 30 tulabe batuuseewa buzibu ki bwe basanze emmwanyi ze twabawa zikutte lwaki tezikutte kati ebintu ebyo Pulezidenti abikole ki abikubirize ku basajja be baleme kujjanga kugaba mmwanyi ate abantu abamu bwe bawa kati kankulage nga abavubuka nti ajja najjayo emmwanyi ebikola 3,000 ye n'anoonya atafunye emmwanyi n'amuguza nti mpa singi 2,200 okiraba abalala ababuliddwa abaguzi ne zikalira mu biki mu bisiikirize by'emiti tulidde kati ekyo muzeeyi afuba nnyo kinoonyereza akaani agenda okufuna emmwanyi yafunye emmwanyi luutu eri 5 biziriwa naye ebyo bwe bitaabeewo ajja kubonaabona nnyo n'alaba nti emmwanyi nfubyo zigaba naye ate tezirabikako mu ggwanga bantu basinze kusimba bikajjo mmeta lwaki batututteko nnyo abantu okutusigula ebikajjo nti alina abasomesa abasomesa ogw'ebikajjo abatataŋŋana mu balimi ne bajja babanyonnyola obulungi obuli mu bikajjo tukola bwebiti tulakita tukulimisiza ku bbanja bwoba obulidde ezokukola tujja kukola tujja kubeera ku looni naye nga jjukira nti bafuuse bagenda okufuuka abaddu ba mmetta kuba mmetta okuwa looni ye gweoyinza okukaaba amaziga owulira ate takukkiriza owulira sebo takukkiriza biguza malala ate ye mmetta tabbibwa mbuuza nti lwaki kati bwajjanga wano wabumaali mugamba nti mzee nina eka 5 ez'okulimira ne tractor nakugamba nti emitwalo 13 buli eka gye ngenda okulimira kati bwaddira omwana ajja okulima tractor avuga njereere kuba luli abaana baali bamubba nga bwe bajja n'enkumbi ajja kusanga gundi ate agenze kweyanjula amulimire naddira tractor eriko trailer n'ateekako enkumbi n'agitwala ewabumaali gye baapatanyi kati gwe avuga tractor erima ogisanga ku nnimire wani era olunyuka enkumbi gikole ki girekaawo eno tractor ya trailer ejja kujja egikole ki ye ng'azibikira obunyazi olwaleero kankulage metta yalina ebimotoka mu kusooka naye ng'abaana babivuga gafula babikuba ebigwo babba mu supeya ne batunda ne bakola biki metta yeebakomakya n'alowooza n'aga nti bano abasoose mu bikajjo ne babifuna kangende mu banka mbasembe beewola amamotoka nti bumaali omanyi nti nze nja kusemba bakuwole emotoka tata mu banka okole ogwa transport kati metta ebyo byonna yabeetaasa oba motoka egudde gwe nga wagyewola mu banka tebimukola ki tebimukwatako ye yakola gumu gwa kusemba era banka bwejjanga ebuuza bumaali amulagira nti bumaali nti awo yali mu ggombolola y'egindi ku kyalo gundi gye muba mulaga okiwulidde kugamba naye presa ebyo ey'okugamba nti abaana bavuze bubi ebimotoka ate olwaleero bakuyita ku poliisi motoka yo yakusa accident tebikyamukola ki kati yalinda kiwedde naye ng'abo bonna abantu baffe tebalaba nti bali mu buddu obuwedde emirimu. Alright, tukyaliko ETV Uganda Ward XP ge manya ndi wano ne muzeeyi Nadduli Bumaali. Muzeeyi kano kengenda okubuuza k'abavubuka abasinga okutulaba nno abamu bali mitaala w'amayanja
baganda baffe abamu balabire eyo Dubai, Abu Dhabi, South Africa, abamu bakolamu balina kasente. Njagala obawe ku magezi kyetaagisa ki tugambe nti eka y'emmwanyi omuvubuka ayagala girima biki byalina okuba nabyo sente nga mmeka? Ekisingira ddala obukulu si sente. Ekisingira ddala obukulu ttaka. Nga liriye esiri akupangisa kubanga emmwanyi teringa bikajjo nti ojja kugamba ow'ettaka nti nkupangisiza emyaka 10 kwate miliyoni zo 3 nkolereko emyaka 10 n'emeka. Tofaayo wawe olifunye. Kasita wataba lutobazi kuba mu lutobazi emmwanyi tekola ki? Tegendawo. Emmwanyi eyo bw'ogiteeka mu nnimiro kuba eka bagibala abalimisa abatuufu tegendamu ebikolo 405. Naye bwe tukwata calculator Mungu ng'akuwadde emmwanyi ezo n'ozisimba mu myaka 2.3 emmwanyi ezo ziba zitandise okumulisa. Olya mugana kakati mu mwaka ogwokusatu emmwanyi eyo eba ebala bw'oba ogirabiridde mu ndabirira ki? Entuufu. Ne tugamba nti ebikolo 405 olya sebo? Ebikolo 405 buli kikolo kakikuwe kilo 5 zokka. Noga nti ebikolo 4 buli mwaka. Yes, buli season kuba tumane season 2. Nomanya nti ziba zikuwadde kilo 12,200 mwaga. Ez'emmwanyi zino embisi. Otulira taata? Ez'emmwanyi embisi, essaawa zino emmwanyi embisi eri ku siringisi 9. Bw'oba osazeewo okutunda mbisi ku siringisi 9 bwe bukadde zino bwe bukadde 2,2,2,500 totawaanyi. Owulidde? Sizoni emu. Esizoni eki? Kaakati bw'ogamba nti nze kankaze emmwanyi yange. Obudde mbulina noge nga nkaza. Emmwanyi eyo bw'oba oginoza obulungi emmwanyi kiro oyinza okugyamu kiro nga 9 ku 100. Kitegeeza nti oba oyingidde obukadde kati nga bbeeyi eyawana yaffe bwebembi oba oyingidde obukadde 4 oba 4.5. Kati season tubeera ne season ya December ku mmwanyi endabiriro bulungi zetunoga okuva ogw'e10 katugenda zino ogw'e10, 11, 12 January zibenga ziweddeko. Kati awo tulinde tuziddemu ogw'okutaano, ogw'omukaaga, ogw'omusanvu gwe bayita buyindo. Kati bobeera n'ennimiro yonge kuwa bwetyo ate si kinene kya nnyo kyoteekamu kubanga kati nga bino ebigimusa bwe babiteese ku miwendo eminene funa wali obusa gogende ng'oyiwa ku bikolo by'emmwanyi. Kati mu kugitandika bagiyita tugiyita endokwa tunda mmeka kati eka yeetaaga ebikolo egeramu ebikolo 405. Kati obuzibu we buli yendokwa wensaasiridde abavubuka nti buli kimu kati kyetaaga ki? Kapito. Endokwa wano tubadde tutera zigula ku Kyagalanyi nga zituguze ennusu 8 ku 9. Kyagalanyi. Endokwa ennungi ezo ze bayita eza cutting ng'olese zino sidiringi Museveni zakola ki? Zagaba. Kati endokwa ezo endokwa 405 ziba zikwetaagisa obukadde 4,500. Okiraba mugana? Kakati omuvubuka wa leero bw'omugamba nti ddira obukadde 4.5 ogenda obugulemu endokwa oziteeke mu ttaka ogumiikirize emyaka 3 ku 4 alaba nga olugendo lw'omutwala luwanvu nnyo. Emmwanyi eno ng'omaze ogisimba emala myaka emeka okubanga tekyakuwa ssente? Terina lunaku lwetagaba ssente. Tugamba bw'ogisimba ofe ekyakuwa? Kubanga nze nali nkyasoma nga nkyali muto. Nze mugalandi wa kitaffe. Genda sooka tuleke. Naye twali awakaawo nga tusamba omupiira ogw'ebyayi mu lujja ne bakukulu bange. N'abagamba nti muyitewo mangu okuba wagulira emmwanyi. Naye ekigambo kye yabagamba nti eno banka yammwe. Alitambula n'atambula ensi bw'eri mukuba nadda wano wagenda okujja ssente. Obwongo bwange engeri gye nali muto nalowooza nti taata agenda kuleka muno ssente nga aziteese muno mu balisimula okuzijja. Naye nkiraba juuzi waliwo emmwanyi ezinsinze emyaka
ku kibanja kya kitange naye okugitemera obutemezi bwoti n'ogikabalira mu bbanga lya myaka 2 ngezzeewo ng'ebala kati yeyo gye yali agamba nti eno banka yammwe emmwanyi ne bw'ogireka nga waliwo ebikuyinudde n'ogenda kandikaawo omwaka guno sisobodde kugirabirira n'okomawo n'otandika butoyo bw'ogirabirira wetandika okuyiira ki sente ekiwulidde sebo kaakati bw'otunuulya omuvubuka ateeka obugumiikiriza mu kintu ekyo sirowooza oyinza ku 10 oyinza kusangako nga 3 so abavubuka oyinza bbawa magezi ki badde mu kwegatta bibiina basobole okufuna sente ezo sebo okwegatta kwandibadde kulungi nnyo era kwanditaasizza pulezidenti Museveni ku bavubuka bano naye obuzibu bwasa anti nkunyonyola obuzibu bwasinze okusanga abamulinaanye bennyini baatuma baluvu okuleeta mu bavubuka bayala n'abavubuka bennyini gye bazireeta mulimu abasinga kuba naabo obwongo si bwongo obw'okutegeera obw'okubba abakujjukujju kaakati Museveni omusaasira nti ajja kuddira nti abavubuka baikasawo muli bameka nti 108 nti kale awo kanteekewo akawumbi kamu n'ekitundu mutandika okweddaabulula juzi bwe yazibawa ku disitulikiti ez'abavubuka abo abamu baasiibanga ku misinde wolololo batuyiga babayiga gundi dduka babakutte gundi genda onunule gundi naye ng'omubuuze miliyoni 12 ze baakuwanga ekibiina ziriwa ng'ate ne banne be yeewandiisa nabo bakuba ati ffe tuzirabangako yakoma kutugamba nti ngenze kujjayo sente otulidde kaakati obuzibu obwo pulezidenti Museveni abusanze nga bungi wansi eno yeetaaga enteekateeka era nze sikyewuunya pulezidenti Museveni era nze simunenya kuba naye abiraba nti bwe yanditumye bumaali nti twala ekigandaganda ky'ensimbi zino okituuse ekasawo bwe naatuuka wali mugwali mutala nja kukikendeezaako owulira nfunewe kati bwe mulaba nze nga yeetuukidde naga nti yatuuse gundi n'asitula ekititibwa ky'ensimbi n'akiwa abantu abo balyenenya bokka nga talina agambye nti tebaatuusa kuba ye yennyini yabaazikoze kaakati bano baawa bano abalala bano baatuma nti minisita bumaali genda otwalire sente zino ebuyende agenda otuuka buyende nga gwe yawadde miliyoni 10 zigenda otuuka buyende nga zifuusaana kati obuzibu obwo ne ziba nga tezirina kye zigenda kukola mu baki bavubuka n'olwekyo nze kimadde mpa pulezidenti Museveni amagezi azzeewo banka za cooperative abaana bano bagendere mu bibinja okwewola mu cooperative kubanga cooperative banka ejja kujja okuwola omuvubuka nga maze mulambula na kumusomesa kiki kyagenda zikolamu era nabo bagenda okuzita nti akati gurupu eno tugiteeredde ssente nga tugirabye esinziira wano tujja kujja okubalambula nga tusinziira wano n'olwaleero kati akwata ensimbi ne bazireeta ne baziwa abavubuka nga ne gye bava tebamanyiiyo we basinziira tebalimanyiiyo oli yeegendedde Kampala kukola bibye gye zimufiiriddeko ate bazze mu kumuyiga n'olwekyo nze mbadde nsaba pulezidenti arwane azzewo ebibiina bya cooperative ne banka za cooperative zijja kuyamba okumuyambako abavubuka okufuna ebyokukola bakakiriza nnyo ekyebibiina ne bagamba nti abavubuka bakole ebibiina yes abamu babikoze naye obuzibu bwe basanga bagamba nti abamu babatambuza nnyo ne bakoowa emisomo ne gifuuka emisomo ne basoma wiiki oba mwezi oluvannyuma ne babawa ssente zitabagasa naye gwe bamaze obudde bwekyo tokirabanga kate ng'oli munakibuga anti kyenkugamba nti nze bumaali buli lwe bampa okusomesa abavubuka eyandi basomeseza emirundi 3 njagala gifuuke 10 mbuuza nti lwaki nti araawe ensi eno gye bakoma okujja giba emingi mu kujja nze nga araawe ensi nkola ki nfuna bye nkugambye nti pulezidenti bano baatuma mu bavubuka oba baatuma mu bifo byonna baluvu ye abalirawo wakola ki wafunira so tabala nti ntaasizza ntya Museveni mutaaseeko abavubuka bano bafune ekyokukola muzeeyi emmwanyi eno ogyogeddeko nnyo era ogyenyumirizaamu nnyo biki byofunye mu mmwanyi eno ali eyo omuvubuka kuba abavubuka abasinga baagala kulabako na kuwulira nti owaayo emmwanyi eno ngigendamu naye erimu ki emyaka gy'omaze mu mmwanyi okuva 79 ofunyemu
teri kikulu bwe nali ku leediyo bwe baali bayimba abayimbi bababala abayimbi abagagga nawuliriza tebaabala balina kashi wabula baabala abo abalina bye balagawo. Olwaleero nze mulimu gwange ogw'okulima n'okusuubula tinsobola okulaga nti mu Kasawo ninamu ebizimbe ebiwere 5 nakunyonyodde sibbangako sidiiringangako sibeerangako mu byattaka kuba bettaka kati basinga okufuna ssente ezaki ez'amangu n'obungi. Nsobodde okufunamu ebizimbe ebyo, nsobola okuba n'ebizimbe kati nina ekizimbe Namugongo mu Mwanyi, nina ekizimbe Kayunga, nina ekibanja Kikube. Kati ebyo byonna mbyenyumirizaamu nti mbijje mulimu gwaki gw'okusuubula n'okulima. Okiwulire ssebo? Kaakati senga saali mugumiikiriza nga ndi kuwaasiwaasi ate Katonda mwebaza nti wadde nvuga emmotoka nkadde naye neebaza Katonda nti asobola oginkwatirako n'engivuga January to December ng'era nsobodde ogitambuza ate era Mungu nankwatirako nensobola ogivuga 2017 2018. Mungu waba aleetedde obusobozi nankyusizaamu. Kati ekyo nkyebaliza Katonda nti kituufu nina be neegomba naate nange wali abakola ki abaneegomba. Ekirabye muganda abalaba ETV Uganda tuli wano tuli Kasawo Sabukawo nekyalo bakita Kasawo tetuliko esebo Kasawo village Kasawo Sabukawo tuli ne Muzeeyi Nadduli Bumaali. He has an inspiring story to tell. Mwena abasama abali eyo sente mubeera nazo muziteeka mu banka naye ndowooza emwanyi mugiwulidde. Muzeeyi Nadduli agezezzaako obbamenyeramenyeramu biki by'oyinza okukola, oyinza kikola otya. Muzeeyi abavubuka abandyetaaze okubayambako oli ayinza okugamba nti emboozi ngiwulidde naye sifunye kunnyonnyolwa kumala, asobola okukubira kasimu oba ebyo tobikola? Nja bikola era n'okumulambuza nja kumulambuza kuba byenjogera soogerera byogerere nti naawe bwe watuuse mu nnimiro yange nina eka ziringa 15 z'emwanyi era osigala nkutte mu ngalo n'ogaa nti Muzeeyi weebale kukola ki weebale kukola. Ekyokubiri abavubuka abo abasama nsaba baleme kunkyawa ku bigambo bimwenda okwogera gye bali. Abasama batera okujja mu mwezi gwa Desemba bakalina mu bungi era nina omugwe sijja kwatuukiriza mannya namugamba tinaye nga bw'otabeerawo ate taata we akyalina obuvumu kola ekintu ekyo kyojja okukola omwaka guno ogenda oddeyo bw'onodda bw'onoolaba tekikoze okite nanga nti nkola eki nemugaa nti gula eka z'ettaka nga 3 nampuliriza nazigula nemugamba nti gira tuzisiba akatimba zonna nazisiba akatimba bwazisiba akatimba nemugamba nti kati kyolina okukola tugenda kugula embuzi 50 nampuliriza bwe tugula embuzi 50 naziteekamu ng'azirekera kitaawe netugula ne maize brand okusobola okuyigiriza embuzi ezo okulya nti bwe zimala okulumaaluma ku muddo zikomawo wano mu biyumba bye zisula nga ateesemu maize brand n'omunnyo ne ziba nga zirya. Naye nkakasa nti ku luno lwanadda mu Desemba bw'anaabala mu kisibo kye nkimanyi nti ajja kwongera okugaziya ku bwongo. Kati ekisibo kirimu embuzi nga mmeka? Yafuna omukisa nti embuzi zizaala embuzi 2 ku 3. Olwaleero okuva mu January ndowooza kati ali mu mbuzi nga 10 12 senga mubadde anti baveno yakikola January era yaveno ye gwakubire mu basembayo okuddayo abasama ye yasembayo. Naye kyendabyemu kimu kiri kimu nti olwokuba yalekera Muzeeyi ng'ate ne Muzeeyi alina obuvunaanyizibwa obulala ku bintu bye zandibadde zisinzeemu senga ku luno akomawo n'ateekamu maneja w'ekisibo ekyo omukozi nga ye aliwo okulabirira ekyo nzi nkakasa nti ajjaganyulwa kinene okusinga awo. Embuzi nazo zifuna kirala muganda kakati katubuuze nti yagulanga embuzi 8 ku 7 10 kuba waliwo gye bamuguza ng'ezaala obwana buna ne bagimuguza 22 embuzi egi. Kakati teebereza naawe
embuzi zino bwe ziba n'endabirira ennungi ng'olwali yagula embuzi 5 ali mu mbuzi 12 n'omwaka tegunnawera aba mu sente meka. Era bino bye bajja ne bagenda Mwanza eno ne bakyakala ne babuukabuuka eyo n'alekayo bukadde sente ozigulamu embuzi zo. Kubanga bwe mpulira banyumya olwazze babeera n'olukiiko lwabwe olw'abasama n'ogenda okuwulira nti naleseeyo obukadde 2 tukyagadde n'engulira bagundi bbiya wa bukadde bwe buti. Kati ezo zokka singa abaaziguzeemu embuzi n'ayongera wali ezo ziyandyonoonedde mu lukiiko lwabwe lwe babeeramu olw'abasama n'agula embuzi n'agula ebiriga n'ateeka wali. Kati olunajja kugenda okudda luutu eno ng'alaba kye namugamba ekifo ky'okugula ate embuzi gy'anaalya ajjayo obugjeemu butereevu. Oba kati nkimanyi nti bw'anajja era agenda kufunamu omutima ogugamba nti bwe ziri kati wafunda kanyongere okugaziya oba kantundeko nkendeeze tuwulidde esebo. Alright, abalabi baffe abalungi mwebale nnyo okutulaba. Thank you so much. Tubadde wano ne Muzeeyi Bumaali. Muzeeyi nga tumaliriza. Yes sir. Abavubuka bawadde omulamwa balina okutambulira obawadde obubaka nsuubira bonna abalina kye balondamu bajja kulondamu then abalina kye beetaaga ogambye baddembe okutuuka baddeyo n'akasente oba nze nkimanyi kimu nti nze abanjigiriza okusuubula emmwanyi tebansaba ssente. Nze nsinga okwenyumiriza mu mukulu wange bamuyita Khalid Kisekwa gwe nasinga okuyigirako kubanga ye olwo yali amaze okusoma naye ng'alina abanene bakolagana nabo agula maloole gammwanyi nze kwe kutandikira mu ndebe. Naye ate bwe natuuka mu kiseera ekyokusunsula nafuna era mukwano gwange omulago bayita Haji Twayiri yankwatako n'asobola okunzibula amaaso nti bwe nsunsula emmwanyi z'akase nzijja wano nenzitwala e Kampala nenzitunda bwe nti bwe bansasula bwe bati nzina ssente ku banki nga bwe nti okitegedde. Kati ebyo nze siyinza kuddira mwana wa leero naŋŋamba nti azze kukima magezi gendi ne mugamba nti sasula kuba nkimanyi nti amagezi muliro bwe guzikira ewuwo ogukime wa mulirwana. Kati omwana oyo bwe mba muwadde amagezi olwaleero ajja kusanga omwana wange atali mu mbeera ntuufu agenda nti muzeeyi oli yankolera ekintu ekituufu. Omwana w'ono nsobola okubeera wano naye nenjiye ekintu gundi ekyaba nsasudde kinene nnyo okusinga lwanampa emitwalo 10 nti aleme kudda. Okiwulidde ssebo. Kati muzeeyi tumaliriza nno Bobi Wine omumanyi? Mutegeera bulungi. Music bw'omwagala? Muwuliriza. Omuwuliriza. Kaakati Bobi Wine abadde muyimbi ndowooza omuwulidde emyaka gyonna gy'omuwuliridde ayagala kujja kwesimbawo yakirangirira. Gwe nga omuntu akuzeemu mu myaka abavubuka abasinga sagala nnyo okozesa kigambo nti kubuguumirira simanyi oba kituufu oba naye nga abavubuka abasinga balaga nti balowooza ye mununuzi waabwe. Gw'olowooza anaasobola oba asigale mu bidongo bye binaabyesonyiwa? Nze nsaba Bobi Wine kyaba asooka okwebaza yeebaze Katonda nti ffe eddiini eyaffe etugamba esswala eno gye tusaala ey'amagalibi Mukama Katonda alinnyisa amadaala g'abantu 7 ate nakkakkanya 7. Njagala kulaba po ekyokulabirako nti bwe lwakya nga alinnyisiza Basiri owa Sudaani amadaala n'abantu baabamuli emabega teri yamanya nti bugenda kukyenkya ate amukakkanye ate abamuli wansi bakole ki balinnye. Kati ebyo byenkola ya Katonda. Naye Bobi Wine bw'abanga asobodde okuba nti Mukama Katonda amusobodde okumufujjako eddusu n'awulikika buli kintu yandikivudde step by step akikwate empola. Omanyi nti ne bwe tuba kugamba nga okula bwoti mubaamu amadaala g'obuuka naye ate ne gakomawo ne gakunona mpola. Kati Bobi Wine yafuna omukisa n'asooka ayitimuka mu bayimbi nga Bobi Wine walase n'afuna omukisa mu bayimbi bane yeeka muyimbi alimu mu ggwanga abalala bangi baalimu Mukama n'amuyimbi abamaddemu n'emyaka okumusinga n'ayitimuka n'ajja n'ayingira ebyobufuzi. Bayingidde ebyobufuzi akalulu n'akafuna. Magezi kigempa Bobi Wine ndi musajja muganda. Bobi Wine musajja muganda. Ebintu ebisinga abikwate n'obwegendereza naye si kumunafuya
naye tannasobola kulembera ggwanga. Kituufu abavubuka bajja mulimbalimba n'akalulu bakamuwe, naye nga yandisoose kwetegereza n'atapapa. Okiwulidde so? Kubanga ekisinze okuleeta obuki, ekisinze okuleeta obuzibu be bavubuka abamukola ki, abamuwaga. Kati bwe bamuwaga n'alowooza nti alaze wala nnyo. Naye nze musabanga Bobi Wine, ndi musajja Muganda, nange kimpeesa essanyu lingi nnyo okugamba nti omwana w'ekyaddondo wano nti kati yakulembera eggwanga, nti kituufu tumuwa omukisa ogukola ki. Nze nga lumaali alabyeko nga bwe nkunyonyodde okuva eri kubankwanga, tusabe bulamu 2020 tayinza ne bwe baba bamuwadde obululu bwonna, njagala otunuulire nga bwe n'ogamba nti olwaleero oyingidde wano mu nju yange n'oŋŋamba nti fuluma bwekyoba osooka okukozesezaako obwongo bwe fuluma, kati nze nnyini maka sirwana n'enfiirawo. Kituufu gwe ondekese bino byonna ogambe nti akakati nze ntandikira wano. N'olwekyo ekyo okoze 7 okola butereevu ajja akugambye nti kakati sebo fuluma nze wano wange, ne bwaba mwana gwe nzaala ono n'agamba nti muzeeyi okuze nnyo okubanga nze bino ebyange bino ebintu ndaba nze kati nandibadde mbitambuza, n'aŋŋamba nti fuluma ntandika omwekengera nenga omwana ono abadde ki, ategeera bulungi lwaki tanninze, ne mugamba nti waaye ndereya jangu otandikire wano naye toyinza nkubuulira muganda nti ojja kutuuka 2021 ogamba omusajja eyajja n'ekintu kye yakirwanirira ng'akiyisa mu zitanuulu bwe kiba kyokero nga bwe yazibikiranga wano nti kibotodde wano ate nekiddamu nekibotola n'azibikira paka bwe yakituusa ku ki, bw'ogambe nti nze nsanze bisikire kantuule butuuzi. Banaye muli bavubuka mwena nga bwe munkyalidde, mbasabira genyo musajja muvubuka munnammwe, nze ate ekirungi muganda munnange, naye nze ndaba Bobi Wine ako tajja kukafuna ne bwe yandibadde akafuna akombanga amaze obudde okasuula obusuuzi bwe olw'ensonga Bobi Wine wano abadde asobola okuwulikika, naye nkulagulira kino kye nkulagula. Bobi Wine afunye okuwulikika senga ddidde ettutumu eryo n'agamba nti ettutumu lyange nditeesa emabega wa Jafari yabajja avuganya, naye nga ye kyagobe nga ye kyagenderera nti kwe kusigala ng'erinnya lye liri muki mu bitabo. Ekyokubiri olwaleero Bobi Wine tebayinza okukola nze tekino enfuuzi bayinza okukola Bobi Wine lwaki ali ku national level. Olwaleero bw'afuna obuzibu ng'omupoliisi amwepankiddemu naye Bobi Wine agenda kuteekayo erinnya lye ku bwa pulezidenti. Owulira so bw'anaamala okuliteekayo ajje bavuganye ne muzeeyi amuwangule. Bw'anaamala omuwangule kitegeeza mpuliriza mu palamenti takyaddayo gy'abadde asobola okuleekaanira, eddoboozi likomyewa n'omupoliisi atandimumanyidde nti kuba luli abadde ate okumanyira memba wa palamenti, kati agenda mumanyira ng'amanyiira omuntu waki wa bulijjo. N'olwekyo nze mbadde muwa amagezi Bobi Wine mu Uganda munnange anti kakati olaba muganda simanyi nnyo bya bufuzi era simanyi nnyo bya Bobi Wine, naye nze bwe mbeera okwo ku leediyo neempuliriza nebyenzize ndaba nga Bobi Wine yandibadde omugumiikiriza n'amanya nti ettutumu lino nditeeke mu gundi ndabe kiki ekigenda okubaawo ddala bwe manditeese mu ndereya n'abwangula obukulembeze banaabumuwa ye banaaba tebabumuwadde olina busobozi, kubanga kakati olwaleero kiringanga bwe naagamba wano olya sebo nongamba nti muzeeyi fuluma bino byonna ebisigadde byange oyinza obutampangula mbooza nti lwaki wano gwe tewali akumanyi
nimba mulirwana bwe nkube n'udwala bangu okujja okusala bamanya nti nze nyini bwe banyamba kukuba kifuluma mu nju ya muzeeyo yagala kumukola kumuva otuli Bobi Wine asigale nga alinga memba wa parliament yanasobola okuleekaanira n'agamba nti omusolo guno nti aba nange guno gunyigiriza omuntu waaki naye tugenda musuwa olw'ensonga nange siyinza kugamba nti president olw'ensonga kakati omusolo ng'ogwaze ku byobulimi iyo basajja basobola okuleekaana nti nedda munyigiriza omuntu waaki wa wansi omulimu mugenda munyiyiza okukola ki kitegeeza tugenda musuwa mu kutuyambako okutuleekaanirako ku bintu ki ebimu for example omusolo gwali ku masimu singa teyaleekaana singa nakati abantu abamu amasimu bagakola ki bagavaako abamu singa ne mobile money tebakyazisindikako sente kati nze byebyo byemwegombako nti bw'anaasobolanga okulaga muzeeyi kubanga jjukira nti ne muzeeyi ali muntu n'amanya nti kino abantu bakireekaaniddeko gundi yakikulembere tekikola ekyo katokiraba twali ku musolo ogw'omuntu gwe tewagulabako ogw'omuntu gwe sikinoomu gwe twawanga mu gavumenti bukaadi ako nga kakukubya emiggo obudde ne bukya naye Besigye bwe yajja n'agamba nti kenkwata obuyinza omusolo ngenda gujjawo kyawaliriza pulezidenti okuba nti omuntu n'asigala ng'akoze alina emirembe kati nti Bobi Wine kyempa nti Bobi Wine asudde palamenti nti agenze mu ntebe eri gye sisuubira nti alina obusobozi obugirinnyako agenze tufiiriza kuba luli buli lwabadde aleekaana owulira sebo n'amanya pulezidenti n'amanya nti kino kireekaanyiza abantu pulezidenti n'asala amagezi agaddiriza ku wakati lwali luwebuze pulezidenti ddala bw'aba taggye ku mulimu gwa wansi mu gwakirawo eggwanga lifiirwaki ekintu kyakyekkatirizaako pulezidenti ddala bw'oba toggyeeko ku 1% ku mulimu ng'ate eddagala aligula mu buseere buli kyakozesa mu bulimi akifunira mu buseere ate n'omugamba nti ate gavumenti eyagala 1%. Nsaba batuukirira pulezidenti afube nnyo okuba nti bw'aba ayagala bamuwabule abalimi asobole kubawanga abawa buyambi bubabeezaawo mu kulima kwabwe. n'abalimi kubanga b'otambuliramu era n'abali abavubuka bangi abanjetaza okufuuka abalimi abavubuka mbawa amagezi nti abavubuka abalowooza mu byaleero ebigenda bibakwatako olw'ensonga okwegwanira kyotanatuuka ku kijja kuwaliriza okikwatako okitwale naawe okutwalira mu mbeera y'abavubuka kuba okyali muvubuka era ndi muvubuka. Omanyi omuntu ensi mu nsi agunjulwa emirundi emeka? Ogimanyi? Mu nsi omuntu agunjulwa emirundi emeka? Maama atuuka n'akuzaala n'akulera n'akuwa ebbeere. Owulira ssebo? N'ogezaako okuluma ebbeere n'akukuba oluyi nti tebaluma maama. Obwongo ne buzuukuka bwe naddamu okuluma ennywanto ya maama ajja kunkuba oluki. N'aba ng'akugunjudde. N'akeera enkya n'okula bakuyigiriza okukwata ekikopo okunywa cyayi biki ky'okwenywesa. Eresa n'olivaamu n'akutwala ku siteepu ey'okubiri. N'akuteeka mu ssomero. Omusomesa n'akugunjula. Mugattako 2, 3 ziba 4 bwe ziti kana akapande bwe kasoma alene beetunudde nti alo gyetunudde gy'oba olina okulaga nti luno oluguudo nti luba lusoma luguudo gundi bye bituyambako. Otulidde n'osobola nti omusomesa n'osoma P1, P7, senior wuyo university ne bikuyambako okukola ki okuyimusa obwongo bwo nti ne bw'oba ogenze bweru osobola okwogera ne munnansi omulala nga mugasa olulimi oluki olugule. Era ntya nnyo omuntu okunsekerera nga njogedde Oluzungu. Omuntu ansekerera nga njogedde Oluzungu mu nsobi
nze simwewuunya kubanga kale nakola ensobi kitange bwe yali alungulira sente nazireka mu ssomero naye ate n'omwanyi omuntu bwenkola ensobi mu lulimi lwange oluganda oluzaalirwana mwetuli kakati bwomala okuva Makerere siwe lugunjiro lwokubiri Makerere ne bakutikkira ne bakuwa empapula zo nti ziizi za diguli genda otandika ensi lwe lugunjiro olusembayo olwokusatu naye olugunjiro olwo luba lwa butemu ensi egunjuza ttemu bw'onoova eno nga bano abavubuka abagala ebyamangu b'owulira bayimbula ente z'abantu b'owulira n'abamu balina amadiguli abo b'owulira bayimbula ente z'abantu abayimbula obuddu bw'abantu bannansi olunakukwatako bajja kwambaza mipiira nga bakoleeza muliro kyova owulira nti obugunjulo olwo olwokusatu ensi egunjuza ttemu tebaamu nakusaasira bakoleeza bukoleeza muliro nakukuba mayinja ku mutwe olwekyo ukana duniya nsi temalwayo omuntu akole enkya kifuuka ekikumi agenda okuyita wikiaegeza olukumi emitwalo naabo bahajitwaire beyegomba ajja kubatuukako kubanga abagagga bomukasa obasendeosi bw'onoonya profayiro yaabwe temuli n'omu gwe baali bagenda nti yagendako mu Amerika n'agenda okupakasa n'aziyoola abasajja abalimi ne bagattirira okusobola okufuna ebyo bebakolaki bye balina era bye beegomba kaakati bo abaagala ebyamangu bijja kubaviiramu obuki obuzibu nyenze ku balimi abalimi luli tubadde n'okubuguutana nga bubeera kumi na ttaano nja kudda ku lunaku gundi kitegeeza nti gwe meta gwe yawaga okugula motoka ya transport omaze okuyingira ekitiibwa toli mu kukola ono eyatemebwa gwe yalagira okulima ebikajjo babireese ku motoka bikalira kuli ne bye balese mu nnimiro bye batimye nabyo bikola ki bikala okiwulira sebo naye yakola ki talina waafiirirwa oba yakuwola obukadde 5 erooni ate ye bwajja tasobola zitemako zonna ajja kugamba nti mukusaasira fu watusirwaza ne tufuuka abaddu be aho nti luli twatwala obukadde 5 nti kale ngenda kutwalako 2 lutweddako mu lutemo oluddako lwe tunaalaba bwe kinaakola ki osigale ng'oli mudduwe owulira akukuumidde mu buki mu buddu mu butamanya ffe ne tusigala teri ayinza kunzijja ku mmetta nze gwawula sene n'embeera nazo ezitali mu kiki naye kale n'olwekyo ensonga eyo nkubiriza abalimi baganda bange tulwanenga bwe tusobola tudde ku kirime kyaba kitaffe kyabajjajjaffe n'eggwanga nga bwe bagamba nti cash crop kituufu ye cash crop njagala otunuulira embeera y'obwavu eri mu ggwanga mu bitundu kati ogende onkuwa kyakulabirako otuuke mu mwezi gw'11 olabe wano nga banoga emmwanyi wadde zinaaba ntono nojja kulaba nga buli muntu muki musanyufu ali mu mbeera eyeyagaza naye nga wadde talina mwanyi naye olwokuba nti buli gwakwatirako bw'ati ow'emmwanyi bw'amala okunima emmwanyi owa hardware yabamugulako ebintu omuzimbi afuna omulimu asomba amazzi agagenda okuzimba ennyumba yo yali afuna omulimu abaweereza baporters nabo bafuna emirimu ku kintu kiki ekyo ky'emmwanyi kubanga yo olirima emmwanyi n'agaa nti nze bumaali emmwanyi zange zino nziggyemu obukadde 2 kanzimbe ekizimbe wali abo bonna nakunyonyodde okuva ku nnimiro paka ku kyuma paka kwona azimba wa hardware muguzeeko seminti muguzeeko amabaati ffenna tusigala tuli baki so ebikajjo biganyula abantu 2-3 esebo alright thank you so much nzeyi tweyanziza nnyo abalabi baffe abalungi abakiikiriza Uganda tubadde kasawo village kasawo kaunti mukono district tuli mu kyaggu saza lya Ssaabasajja ery'ekyaggu so thank you so much for watching muyinza otekawo comment yo bw'oba olina muzeeyi kyayagala akuyambe era tekawo comment yo muzeeyi tajja tuwa namba naye tugirina tujja gituwaawo tujja kubanga tukutuusaako obanga oyagala omukubireko essimu abeeko ennyamba gyakuyambamu nawe osobole okufuuka
budde yadde oli mulwadde lwadde naye katusabe Mukama akusuuse era n'omulundi omulala tukusange tweyongere okuwayamu era tulambule ne leero tuleze okutaba osanga tuyinza okuwa abantu ekifaananyi ekirungi balabe nti kyekino kuba kati oli mulwadde lwadde twaligambye oba tukuwalirize naye oli mulwadde katusabe